Emmotoka ekika kya Rolls Royce abamu ku mugimanyidde nnyo ku lunaku we baasise emmotoka ya Triple A ngamba former speaker kati wa parliament omukyala Anita Among ne basika emmotoka abasinga obungi kwe mwagitegeeredde. Naye mukimanyi nti nno e Uganda wano tulina abaana abagagga be mutamanyi nako oba abantu abagagga ababadde bavuga emmotoka ezo nakati abazivuga naye nga temukimanyi nga tebemulisa bwemulisa emmotoka ezo simpya wano mu kibuga Kampala abaana bazivugira ddala abaana balina ssente kamala osumululo omusipi gwa Rolls Royce yange mbannyonnyole ngenda kusooka nkusomera listi y'abagagga be tulina abalina Rolls Royce wano mu ggwanga Uganda. Kati mwe bakabokisi ba Range Rover bawagoni musoke mudde wali ebbali kubanga eno emmotoka tebagyegeraageranyaako kubanga n'okugikanika olina genda Bungereza. Kakati asookera ddala ku listi yaffe ey'abavuga Rolls Royce wano mu ggwanga yoyo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri. Oyo avuga na vintage oyo taliiko kuteesa n'atakuba mugongo okitegedde. Bwe tuva ku Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ne nkuleetera namba 2 omugagga Sudir oyo naye alina vintage nti bw'ogitunda ng'eyo ezezedde eza vintage bw'ogitunda kati osobola okugula egula sente ze zimu eno empya gyegula oba mufuna bulungi kuba vintage kala teyiyo ndalamukko. Bwe tuva ku omugagga Sudiru ne nkuleetera namba 3 omugagga Ed Kyeyune abaana balina amamotoka muno bagavugira ddala. Bwe tuva ku Ed Kyeyune ne nkuleetera omugagga SK Mbuga abatamumanyi akasente okali wadde nga mubagamba kakendera naye nga naye y'omu ku bagagga abalina emmotoka ekika kya Rolls Royce. Bwe tuva ku oyo tulina omugagga gwe bayita Wukasha abaana balina ssente kaabawekka wano mu kibuga Kampala kaabawekka abantu balina ssente zaabwe. Bwe tuzza Wukasha ebbali ne tukuleetera omugagga gwe bayita PK Paul Karungi wabula yeeyita PK abasinga obungi bwemuba nga mumumanyi naye avuga emmotoka ekika ekyo. Ne mubanga omugagga omulala muyita Donasa ye yagirina naye n'agisinga naye nga naye yagivugako. Kati awo nekitegeeza kinti naye mu lubu lw'abagagga kubanga emmotoka evugirwa abantu abalinamukko kasente. You feel me? So kati osobola okuteekako awo osobola okuteekako awo mu comment section n'ombuulira mugagga kigwendeseeyo gwe gwe wali olabye ng'avuga Rolls Royce eyo emmotoka y'ababedde y'abaasalawo omuntu watuukira okugivuga aba alinamukko kasente. Nange temwerabye oteekawo erinnya lyange awo amala okusiba omusipi gwa Rolls Royce kuba gutandise okukaaba ebintu bino eno mumanyi bulungi tetwabimanyiira naye